Mwebale kwekumirako mukutu Ugandan Lifestyle nze Murshid Segabwa. Tubadde tubuzeebuzeemukko naye nkomyewo okutuusaako amawulire gonna gweetaaga okubeera ng'omanya. Tugenda tandika ne taata amanyikiddwa nga Musasizi Albert myaka 41 eyatta omuvubuka Bukenya Martin ow'emyaka 18. Omusajja ono asobodde okubeera nga annyonnyola poliisi lwaki yakola ekikolwa eky'ettemu ekifaananako bwe kito. Birabira byonna byaliwo mu kitundu ekimanyikiddwa nga Mabanda Egombe mu disitulikiti ey'e Wakiso. Musajja mukulu ono olwamala okukola ettemu lino eno n'addukira mu disitulikiti ey'eggulu gye bageze maaso n'okubeera nga bamujja ennaku z'omwezi 2 Olwokutaano oluyise. Kati maama w'omugenzi amanyikiddwa nga Imelda Nakiyemba ageze maaso n'okubeera nga alaajana n'agamba bannange bye mwogera si bituufu. Abagenda maaso n'okubeera nga mugamba nti mutabani wange yabadde asukkiriza ejjoogo, waliwo n'abagamba nti kyabadde kimugwanidde byonna si bituufu. Omusajja byayogera si mazima kubanga mutabani wange abadde tamala gatambula, abadde abeera waka era abadde yayingidde siniya ey'omukaaga ng'asomera ku Hillside SSS Ematuga. N'olw'ensonga eyo abadde ayagala nnyo okufuka inginiya asome abeere inginiya. Omusajja n'agenda maaso n'okubeera ng'amutta. Mpulira obulamu bungi nnyo olwa mutabani wange okunvaako, naye mu kiseera kineno ate abagamba nti kyamugwanidde. Lwaki mwogera bwe mutyo? Omusajja mutemu butemu, omusajja kalittemu. Bannange temubikkirira kibi, ekibi kiba kibi. Mu bigambo bye maama yayogedde bw'ati: obwenkanya tubwetaagira ddala. Bannange omwana wange yafiira bwemage, omwana wange yafiira mu myaka eggwanga lisinga omwetaagiramu. Omwana wange abadde agenda kusoma kubeera yingiri. Era maama asambaze ebize byogerebwa nti mutabani we munnange yali yasimba amakanda ewaabe w'omuwala era n'asambajja ebibadde nga byogerebwa defense w'ekyalo nti ekituufu kiri nti ensonga z'omwana ono baali bazituula mukko era ne bagezaako okumubuulira nti munnange ekikolwa ky'okola si kya buntu. Nakiyemba era agamba yeetaaga bwenkanya. Musaasizi alina kutemeza mabega ga mitayimbwa, alina kusibwa namayisa kubanga ekikolwa kye yakoze teyeetaagisa kubeera nga mwattu yakuumirwa mu bantu. Mu mbeera nga bweri ye Musaasizi yali yagenda maaso n'okubeera nga adduka. Kati mu kukomawo yatandikidde bwe yakoma n'annyonnyola n'agamba bwali busungu obwankozesa ekyo. Omwana ono muto naye ng'asukkiridde okummanyiira, ng'asukkiridde ejjoogo. Era kigambibwa okuba nti zaali ennaku z'omwezi 11 Desemba omwaka gwe tukubye emabega. Agamba yamusanga mu kinaabiro ng'ali bwereere nga tali mu ngoye, era bw'atyo yatandika okugenda maaso n'okubeera nga amukuba, naye abatuuze abaali okumpi be bagenda maaso n'okubeera nga bamutaasa. Naye omuvubuka era teyeddako, yasobola okubeera nga asigala akola ebikolwa ebifaananako bwe bityo, ng'ate omuwala amuteeka ku kitanda kye, ng'amuteeka ku buliri bwe, nga tafaayo oba ono abasezaala oba abaki. Ekyamazima ngawo wennyini wekigwera. Omwami ono olwamaliriza okwenyigira mu kikolwa eky'ettemu ono n'adduka nga naye ffe twasigala tumulondoola okutuusa bwe twamukwatidde mu disitulikiti ey'eggulu ono gy'abadde akolera. Kati ebyo nno ng'obitadde ku bbali, poliisi evuddeyo n'etubuulira nti esobodde okukwata abantu abatakka wansi wa 100 mu Kampala n'ebitundu ebirala. Era banene abakwatiddwa babadde bavunaanibwa emisango mugana wange okuli egy'okubeera bakireeresi, okukozesa ebiragalalagala, okuzza emisango omuli obubbi n'ebirala. Kati kaakati wetugidde olunaku olwaleero omunnange ng'ebikwakwato poliisi egamba bikyagendera ddala mu maaso era bajja sigala nga babikola paka obumenyi bw'amateeka bwe banaabumala mu ggwanga erya Uganda. Waliwo akatambi akagenze maaso n'okubeera nga kasaasaana ku mikutu migattabantu nga kalaga ababbi. Kati poliisi egamba yasobodde okubeera nga ekwatayo 3, yakutteyo 3, abalala bakyagenda maaso n'okubeera nga baliira ku nsiko. Baneeno nti bagenda maaso n'okubeera nga bavumba omuvubuka awo ku Gwanda Mall okuliraana paaka ya takisi, era mu kumukwata baatandika okugenda maaso n'okubeera nga bamusikako ensawo ne badduka.
kale abaayagala okubeera nga bamutaasa munnange baabagirayo amajambiya era ne bakulita n'ensawo ekigambibwa okuba nti yabaddemu obukadde 6 ensimbi eza Uganda, obukadde 6. Abavubuka nti bajjira ku pikipiki 5 era poliisi erina pikipiki ziyagaze maaso n'okubeera nga ekwata egamba byonna bijjagala maaso n'okubeera nga bigiyambako mu kwongera okunoonyereza. Bwemba nkututteko mu district ey'Ekiboga eno si birungi kati RDC waayo amanyikiddwa nga Sempala Kigozi ono agaze maaso n'okubeera nga atubuulira amawulire amwattu agatasanyusa, amawulire ag'ennaku agabaddewo olunaku olwaleero ku Monday. Kiraga nti Prison Warder yagaze maaso n'okubeera nga atta bakamaabe awo Kiboga Central Prisons. Yasse bakamaabe yabakubye amasasi era ono teyataliza ne mukazi wa bosi we yamutiddemu. Kati omukulu ono amanyikiddwa nga Moses Anguyo yagaze maaso n'okubeera nga afunamu obutakkaanya ne bakamaabe era bw'atyo n'asobola okubeera nga akwata emmundu ye n'abakuba ebyasi yabase era mu mbeera nga bwe yabadde Assistant Superintendent of Prison amanyikiddwa nga Hope Catherine teyalutonze. Nunno ono yabadde Deputy OC owa Kiboga Prisons teyalutonze. Principal Warder amanyikiddwa nga Bright Akishuri naye baamuse. Ono omulimu gw'abadde akola ye Charge of Duties. Kosa Sarah Ayebare oyo nno ye mukyala owa Officer in Charge oba OC ow'ekkomera lineno naye yamukubye ebyasi n'amuttirawo. Zaabadde ssaawa nga 4 obudde obw'okumakya amunnange byonna ebyageredde maaso n'okubeera nga bibeerawo. Kigambibwa okuba nti ono yasangiddwa ng'ali ku ssimu ye eya smartphone ng'ali ku WhatsApp ne bamugamba Anguyo lwaki oli ku WhatsApp giteeke ebbali tokimanyi kino waneeno ku kkomera twagaana abakozi okubeera ku WhatsApp kale okutemya n'okuzibula ng'ogitadde ku bbali. Ono nno yawuliriza kye bamugambye era baneeno ne bakola emirimu gyabwe emirala. Tebategedde nti kyabadde kimunyiiziza bw'atyo yagaze maaso n'okubeera nga abagoberera mu mpolampola era n'atandika okubeera nga abasindira ebyasi ebyabaviiriddeko okubeera nga bakkirira ezzira ku mwamu. Era owengenda maaso n'okubeera nga awo nvaawo amawulire abalala gennina ge ga race ey'obwa sipiika muganda wange ereeseemu abasoga okwetemamu. Buli omu alina oludda lwawagira. Waliwo abagamba tuli ttiimu Namuganza, abalala bagamba tuli ttiimu Anita Amongo. Abali ttiimu Anita Amongo amwattu be bagamba mulamu ku ntikko, ate ttiimu Namuganza bagamba ne Busoga eyina okudda ku ntikko kubanga kino ekifo kyali kyaffe. Rebecca Kadaga Right Honorable ye yakirimu ne bamukunkumula omukono mu kibya kati ono ne bamuleetawo twagala okukyeddiza. Era waliwo ba senior NRM politicians mu district ez'enjawulo mu Busoga abagaze maaso n'okubeera nga bagamba Namuganza ekituufu kiri nti alinga kazanyiikirize. Bwe batyo bagambye nti kazanyiikirizi byaliko ffe tetubitegeera newankubadde abalala bagamba kituufu ajje yeesimbewo. Jjukira ono tokoma kubeera bubaka wabula ye State Minister for Lands, Housing and Urban Development Persis Namuganza. Kati kaakati bw'oba weetegereza ono yakiikirira abantu b'e Bukono constituency era yagaze maaso n'okubeera nga mwattu ajja okwesimbawo ku bwa Namunigina. Yazzenga independent kati nno muganda maaso n'okubeera nga ajjanga independent agamba n'obwa sipiika mbwetaaga. Eyakwatidde PFF bendera mu kalulu akasembyeyo e Bugabula South amanyikiddwa nga Proscovia Salamu Musumba ono agaze maaso n'okubeera nga agamba nze mpagira Namuganza kubanga yasobola okubeera nga akomyawo Busoga ku ntikko. Agamba Busoga ejja kuddamu okutinta singa ono anaafuuka sipiika kubanga kino ekifo kyali kyaffe era we tukyeddiza tekibeera kibi. Era singa mbadde nawangula akalulu nga ngenda mu Parliament ono n'alibadde muwaakange n'ali mulonze okubeera sipiika wa Parliament. Ono si ye yekka ne Bugweri LC5 chairman amanyikiddwa nga Shafik
muziransa ono bamukubye akalulu naye agamba Namuganza ekituufu kiri nti nandiyagadde abeere sipiika wa palamenti nandiyagadde abeere sipiika wa palamenti kubanga buli kisanyizo ekyetaagisa ye okufuuka sipiika akirina emirimu agikoze bulungi nnyo eno mu Busoga era tetulina kye tutoma n'olw'ensonga eyo tugamba Busoga buli mubaka waalibadde ogenda maaso n'okuba ng'otiikinga Namuganza bw'oba osazeewo kulonda sipiika betwawadde akalulu e Busoga bannange mutiikinge Namuganza era njagala nkubuulire waliwo omulala amanyikiddwa nga Medi Mbentyo oyo nno opinion leader mu Busoga yagaze maaso n'okubeera ng'agamba Namuganza ekituufu kiri nti waabeeredde state minister omulimu guno eno gwaliko ssaawa zineeno jjukira baamugyamu obwesige naye n'asigalayo mu kifo ekyo eky'obwa minisita era ono agamba tubadde tugonjodde ensonga nyingi nnyo ezeekuusa ku mataka eno mu Busoga era nga zonna azigonjola akozesa ekifo kye ekyagenda maaso n'okubeera nga amwattu kimuweebwa pulezidenti kati mu mbeera bwetyo osanga bw'anaafuna ekifo ekisingako tujja kugenda maaso n'okubeera nga tweyagala era ajja kukola emirimu mingi nnyo kubanga sipiika aba n'obuyinza aba namba 3 mu ggwanga bw'anaasikanga azza waffe tujja kuganyulwamu kati nno meeya amanyikiddwa nga Peter Kasoro wa Jinja City naye agaze maaso n'okubeera nga agamba ekiriwo kwe kubeera nga sipiika Anita Among ne Namuganza bakkaanya bonna baneeno bakibiina ekya Narama n'olw'ensonga eyo tebasaanidde kubeera nga basika omugwa Namuganza okubeera independent kijjawo okubeera nti wa NRM bakkaanye ebyokuliveegi nga babize ku bbali ono agamba kino nonno Namuganza kyagenda maaso n'okubeera ng'akola alinga alwanirako Kadaga olutalo kubanga oli baamuwangula kuba sipiika ekisanja ekyaggwa ate ne ku Seeke munnange ne bamukuba akalulu kati yandibanga ono yazenga Masinale agamba ebyo byonna tebikola bandigenze maaso n'okubeera nga bagonjoola ensonga ne bateesa era embeerezi yonna eriwo esobole okubeera nga mattu eggwawo kati awo wemba nvuddewo nja kutwalako mu entertainment industry Rebecca Jingo avuddeyo n'agamba kituufu omugenzi Katolu Bwama munnange eyabuuka we yaliwo nga mulamu tiyakkiriza muntu yenna kwekwana mu Diamonds production Diamonds Assemble tewaali kwekwana yatugaananga n'olw'ensonga eyo omugenzi bengi nnyo byensobola okumwogerako era alina ettofaali ddene ly'atadde ku bulamu bwange tubadde tukyali awo kati kansiime n'aleetawo ekibuuzo eky'amaanyi ano ateeseteese show gy'agenda otuuma izi kansiime 40 era ng'egenda kubeerawo eggiro limu ng'enkeera birthday ye awo ku National Theatre kansiime agamba mujje mumpagire mujje mubeerewo naye ekibuuzo kiri nti kituufu agenda weza emyaka 4 agenda weza emyaka 4 yagamba emyaka 4 ngenda kubeera nga njiweza era sheeno yasobodde okubeera nga giteekawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi mugana wange ogwokuna omwaka guno eno sho eyasooka yasobola okubeera nga amwattu ebeera successful yali successful era yajjuza Serena Hotel kati agamba neeno neetagenda maaso n'okubeera nga nfuna obuwagizi bwammwe mwenna abanagenda maaso n'okubeera nga mujja okumpagira mwebale bwe tuba nga tubitadde ku bbali ye Nina Rose avuddeyo n'akambuwalira abo bonna abalowooza nti ye mu kwegatta ku byobufuzi ekituufu kiri nti yali anoonya kawogo ono agamba ebyo mwogera byammwe mwogera byanjwanjwa nze nayagala okubeera nga mwattu nfuna experience ate ku ludda olulala nsobola okubeera omukulembeze omulungi nsobola okubeera omukulembeze ayamba abantu bange kati n'olw'ensonga eyo abalowooza nti omuyimbi tasobola kukulembera muli ku byammwe ono bangi nnyo ku social media abadde bagenda maaso n'okubeera nga bamucriticizinga ne bagamba ono we byamulema n'asalawo okudda mu muziki naye mu muziki gyakomyewo ekituufu kiri nti mbu tebitambula bulungi ono agamba eri talenti entambulira mu saito mulowooza nti waliwo
waliwo ekinanamesa amwattu okwexperiencinga obulamu obulala olw'okuba ndi muyimbi. Okubeera omuyimbi si busibe, siri musibe, ndi waddembe okukola kyonna kyonna kyenjagala. N'olw'ensonga eyo ebyobufuzi mwendi ate sijja kubivaamu. Ono nno baamuwangula we yali yeesimbye okubaka bwa paalamenti ng'ayagala okubeera omubaka omukyala akiikirira abantu b'Essembabule. Munnange baamuwangula naye alaga nti ebyobufuzi tannabivaamu era ssaawa yonna ajja kubeera nga aba active nga we munaayongera okubeera nga mumugoberera. Tubadde tukyali awo, Ozambe agamba eddogo eriri mu music industry ndirojja abasajja bandoga, abasajja kye batankoze nga tekiriiyo. Eno wali eddaawa, temulowooza nti nali nagwa, nedda mbadde ngugula nabalogo. Ono ebigambo bye bibadde mu bufunze nga bw'owulira. Edogerimu magiki, edogerimu bulishimu. Emabega kawo badde osibiseemu. Simanyi obadde osibwa eddogo ebadde tesajja. Ekituufu kyekyo. Magic nze abadde mungi ku side yange beddala magic gyali bayayemu. Babadde bakujja bakakwatamuko. Edogerimu magic, edogerimu bulishimu. Kati naye wali ososo nze magic kimwerabiddeko ebyaddala. Okugeza soko tugire mwana nyinzo zigwamu nange nakubye ekiyimbawo nyinzo zigwamu. Gwalina hit. Olina okubeera awaka obuuti weebaka. Kubanza magic mungi ekyanzijako enviiri zange nezisalako mwajjamu obuwuka ng'obuwuka tokatta tosobola katta bussi bwotyo nga kakaluba obuwuka ne buyitirira nga bulungi ne babwokya neddulaaya bino ebya saaluuni obuwuka ne bugaana. Matama gange gazimba mujjamu ebintu babinyiga leero enkya tewaba wakati nga magic mungi kale kitegeera. Nze mwana nga sikyafuna nakugulu nze nganze ng'ekiro banne basinga ekyo banaye baba bebasinga nze ndi awo obeera awo just obeera awo bubeezi kati oba olusi ogenze ne mu studio okola music ebyaddala obwongo tebukyasobola kola kiri nga just bakuteeka kati bw'otunulatunula mu kupolooza nina gwentebereza olina gw'otebereza gogamba nti ono ekyewunyisa simba bintu byawe naye ng'obamanyi bamanyi kuba toyinza abo tubeewale babi nnyo abantu babi nnyo mwana ate mu kamera balaga nti balungi naye ng'ebyaddala babi bya siriyasi kuba nze nali mmanyi nti no magic just kiki tebiriiyo naye byaddala kisegere babi. Embeera bwetyo bwe yageze maaso n'okubeera ng'etambula ng'ali ku interview emu naddala ku radio eya Galaxy. Kale Ozambe alojja music industry. Nze Murshid Segawa.